mpulira Museveni agamba nti alina bannasayansi be bali mu kunoonyereza ku ddagala lya siriimu. Kambawo ensonga zange lwaki nanoonyereza ku bintu bino. Bino ngenda byogera kaate. Basebo ne bannyabo kambabuuza ekibuuzo. Mubadde mukimanyi nti Museveni mu Afirika ye musajja akyasinze okuba ne factory nga yiye ekyasinze okufulumya eddagala lya ARVs libawa abalwadde ba siriimu ku bwereere. Era Museveni, Yoweri Kaguta Museveni, ntegeeza kali butemu, musajja mukulu, dictator yatunyagako obuwanguzi. Y'omu ku basajja aba investinze heavily mu kutambuza eddagala eriweweeza ku bulwadde bwa siriimu, nga ngendo kuwa bino mbuuze ekibuuzo namba emu. Nti omuntu nga yakyasinza okukola sente nyingi mu balwadde ba siriimu, ayinza okwetaba mu kuleeta empiso emuttira bizinesi. Ekyo kimu. Ani yagikoze? Gailidi Science oba Giridi oba Gailidi Sciences, empiso bagiyitaani Lenacapavir. Kakati Gailidi Science eyakoze empiso eno, bannayuganda Museveni bagamba bannasayansi be yabasabye owa Gailidi bamufunireyo bannayuganda abatalina siriimu. Abatalina ki? Siriimu. Babagezeserezeeko eddagala lino oba bw'olyekuba ofuna siriimu. Be bagezesereza siriimu bamufunye oba tebamufunye. Results zaalaze nti abatakozesezza mpisa eno bafuna siriimu. Be bagikubye abatuufu tebamufunye. Baani abafunye siriimu mu mpisa eno? Ekisooka, ani yagikoze? Si Museveni. Kampuni y'Amerika ye yagikoze. Lwaki kampuni y'Amerika teyagitestingidde mu Amerika? Kubanga waliwo abasiru bali mu Uganda be bakozesa ne babafunira abantu. Otegedde lwaki omunyankole teyakyenyigiddemu? Bwatyo Museveni musajja mubi nnyo. Kasajja ku kabi nnyo. Musajja mubi nnyo nnyo nnyo. Ekyakasajja mu kinsonyiwe. Musajja mubi nnyo. Museveni musajja mubi nnyo. Kubanga abajja bonna temwalimu yalina siriimu. The first to be initiated in the system, you needed not to have AIDS. So okusobola okutegeera nti likola, waliwo eyalina okukwatibwa siriimu bategeere nti empiso ekola oba tekola. Kakati abawala be baafuna bonna nga babateeka mu gurupu wazinda bameka 3. Naye abawala bonna mu gurupu okusobola okubateeka mu guli omutima nti genda oyende oba genda okanoonye. Kankyogere mu Luganda olutuufu, nze nabagambye nga teekako disclaimer siri musawo, naye nja binnyonnyola mu ngeri eri simple. Okusobola okutegeera nti n'eddagala lyabwe likola, abantu bano babateeka mu gurupu 3 nga babawa eddagala lya mirundi 3 ery'enjawulo. Naye buli muntu oyo yalina okufuna confidence nti balina omukkiriza agenda anoonye akawuka, agenda akanoonye. Akomewo bamutesting either nga kamukutte oba nga tekamukutte. Ekyo bakikola batya? Nga mu gurupu zino ne bano bennyini bannasayansi ba Museveni baali tebamanyiiko ku ddagala. Buli omu yajja mu gurupu, oba oli mu gurupu 1 oba oli mu gurupu 2 oba mu gurupu 3, nga bakuwa eddagala nga balikkuba. Basebo ne bannyabo eyakola eddagala yali akuba abantu empiso, naye nga gwe balikubye tamanya empiso gye bankubye ntuufu oba si ntuufu. Mu mpiso ze bakozesa okutestinga bakkubanga empiso nga baselektinzemu nga mulimu be bakubye etali ntuufu nga bakkubye kikwangala. Kati gwe bakubye ekikwangala ne bakuwa akaweke ne bakugamba nti bonaaba ogenda okwegadanga miraka n'akaweke oba muntegedde. Byaberanga bibiri nga either bakkuba empiso entuufu ne bakuwa akaweke ak'ekikwangala, obanga bakkuba omanyi okubitegeera obulungi kambazeeyo emabega. Basebo ne bannyaba emabegako mu Afirika waliwo kampuni eyasooka nejja ng'eno yaleese lino eddagala Museveni lyalonkinze tennaba kujja. Kampuni yajja n'egamba eyina empiso nti empiso eyo bw'oba ogyekubye eri effective tokwatibwa kawuka ka siriimu. Era kampuni eno waliwo eddagala was it yali mpiso kaali kaweke bakayita Truvada Piru. Kakati mumpulirize, Truvada Piru bagikozesezza. Neno simanya biki gundi gyemba Museveni gye yalonkinze ne bagikozesa. Ne bakozesa n'eddagala nga liddame baliyita kisiikirize. Kakati bano abaakozeseddwa
babadde mu group 3 nga yekayeka nannyini eddagala yamanya empisa entuufu naye nga buli muntu eyayingidde mu test balina okukkirizisa nti okubiddwa empisa entuufu ne bakulekeyo ogenda onoonya akawuka kati nga mulimu gwe bakubye entuufu ne gwe bataakubye entuufu nga bamulimbye tebamukubye entuufu ne gwe baamizizza akaweke ne bamukuba n'empiso n'alowooza nti akaweke n'empiso byonnaku ebiri ne bamutagenda onoonya akawuka kati nga bw'akomawo batesitinga kati mu gurupu zino 3 nga banoonya baani betwawe empisa entuufu zino ze results ezaavuddeyo byonna bwe naabijjabula bwenti ojja kumala obitegeere mu bonna be baakuba empisa entuufu mbu baakomyewo nga 100 ku 100 tebaafunye kawuka be bataakuba empisa entuufu baafuna akawuka bagenza okkebera eddagala nga mu ddagala liri eryasooka omuntu gwe baali kuba jjukira zaabadde gurupu 3 nga waliwo gwe bawa eddagala liri eryasooka ne balikuba kati ne bakuba eno empiso nga yo yakikwangala nga bakubye eri entuufu ey'eddagala ekkadde kubanga tesiti zaabadde zirina obbalaga ku ddagala eryasooka ku katale liri erisinga okubeera effective oba lino eppya kakati ng'owokubiri bakuba empiso ne bakuwa n'akaweke kano ak'obuli lunaku nti genda onoonye siriimu naye empiso tugikubye wabula nga tonnaba kwegadanga funumira n'akaki n'akaweke kakati bwe bakomyewo bonna gurupu 3 ne batandika otesitinga kati nga batesitinga gwe twakuba empiso yaffe yafunye akawuka bakizudde nti gwe baakuba empiso yaabwe mbu bano njogera ku bannasayansi ba Museveni soogera ku bannasayansi baddala njogera ku bannasayansi ba Museveni mbu kampani yabagambye naye mu kukuba abantu eddagala munnasayansi wa Museveni oba munnauganda tewali ku bo yategeezebwako nti empisa entuufu efaanana bweti oba empisa enkyamu efaanana bweti mbu kino baakikola okusobola obutaleetawo okutya buli muntu yenna agenda anoonya akawuka ke akomewo nga akalina oba nga takalina ng'alowooza nti baamukuba eddagala ettuufu baleme kuteekawo mbeera yakutya muntu yenna kugaana kutunoonya kawuka kubanga baali babatraininga nga bainitiatinga babagamba tugenda bakuba empisa eno kyetubeetaagako kiri kimu mugende mwegadange temujja kufuna kawuka buli omu baalina omukakasa nti tojja kukafuna naye nga bo be bamanyi ani atagenda kukafuna n'ani gwe baagala akafune who says who proved ng'oyingidde mu testi ng'akuyingiza tamanyi mpiso ntuufu wabula yakuyingiza ng'akwekakasa olina kawuka ka siriimu kakati ate ne bakutesitinga akutesitinga amanyi eyabadde amanyi empisa entuufu yeyeka eyagikola eyayamba okunoonya abagenda okuyingira tesiti oba mumpulira basode banyawo eyayamba okunoonya abagenda okuyingira tesiti teyamanya mpiso ntuufu be baagikuba bennyini tebamanya mpiso ntuufu results zafulumye nga bannannyini kulireeta abaagala odditunda era abatuwadde eddoozi 1,900 kati ze batandise okugabira obwereere be batuwadde ne results nti betwakuba empiso yaffe balamutteke kampuni yabaki y'Abamerika kankubuuza ekibuuzo nga sinagenda kunnyonnyola kirala bwe mba nkoze eddagala lyange nga njagala ddifunira akatale nkola ki katwogere mu lulimi lwa bizinensi ka disclaimer kange mukajjukire nti nabagambye siri musawo kanjogere mu ngeri ya business bwe mba njagala okutunda eddagala lyange katale first of all nga sinze nje nasookako kitegeeza nyina competition nkola ki nzooka n'envunza gwe nsanzeewo si kyekyo bwe baali baselecting okukola eddagala lino bakiyita double blinded which means gwe baali balikuba yali tamanyi oba ttuufu oba kyamu nga tamanyi empiso gye bamukubye yentuufu oba yenkyamu nga n'alimu kuba ono w'omu Uganda gwe baakozesa kampuni ya Amerika gwe yakozesa erimuweera omuntu gwe bagenda okukozesaako specimen naye tamanyi lyemukuba lyettuufu lyekyamu kakati abo abantu ababiri abaali double blinded mpozi ng'ebyolusawo sibimanyi batuwa batya results nti empiso erya 100% right. Ugandans wake up. Bakugamba batya bano ba double blinded, neither the participants nor the doctors knew who was getting the real drug and who was getting the placebo. Neither the participant nor the doctor knew who was getting the real drug and who was getting the placebo. This was done to prevent bias and to ensure the results were purely based on the drug's performance. Now, who
brought the results of the drug's performance. That means if the doctor does not know, neither does the patient know. That means the results primarily rely on the owner of the drug, who is an American, not a Ugandan. So who brings these results? The person who brings the results is the manufacturer of the drug. Now, can we trust a businessman? Can we trust that the manufacturer, who wants to kick out the people who came before him, who wants to kick out the people who are active, can that person, omuntu oyo asobola tuwa results entuufu nga gwe omusawo eyabadde alikuba ne gwe babadde balikuba tewali yabadde amanyi ettuufu lyeririwa? But how do you conclude that the injection is 100%? If you're younger than the consent age, viewer discretion is advised. Tell me, where is the wisdom of old? The fire that burned in the stories told. Now even the elders turn their face, afraid to speak in this cursed place. To the leaders who dine while we starve, who build empires from our bones, you will not be remembered as kings, but as shadows that devoured their own. When politics devours the soul, the nation breaks, the people fold. Our culture cries beneath foreign ties, and the future dims in children's eyes. Curse the men who plant these lies. Balamusizaako nnyo bannansi basebo ne bannyabo muliyo mutya mugyebaleko gyonna gye mukozeeko olunaku olwaleero. Mbaaniriza nate era wano ku Media Choice Online Television yenze kankaka Emmanuel Peter. Basebo ne bannyabo ensonga gye nziza okwogerako olunaku olwaleero nkulu nnyo ddala okusingira ddala eri bannansi b'eggwanga Uganda nga mufaayo ku biseera bya Uganda ebyakaakati n'eby'omu maaso. Olunaku olwaleero nzize kwogera ku mpiso eyalonkingiddwa mu ggwanga lya Uganda nti ng'eno empiso bw'oba ogyekubye ekutangira okufuna akawuka ka siriimu nti era yatesitingiddwa bannasayansi ba Yoweri Kaguta Museveni ne bagikakasa nti ebitundu 10 ku 10 bwe baba bagikukubye emirundi 2 mu mwaka otambula kyere n'ogenda gwe nga bw'oyagadde nti era bo bamaze okugikakasa nti chances z'okufuna siriimu tewabeerawo yadde esigalawo neegi beekakasizza by 100% nti empiso ya siriimu eno we bagikuba tofuna kawuka ka siriimu. Basebo ne bannyabo wenzizo bawa obakolera programu eno nga doozi ezisoba mu 19,000 zayingidde dda mu ggwanga lya Uganda nti era ministry ya Museveni yamaze doozi zitestinga okuva mu mwaka 2021 baze bazitestinga nti era ne bazeekakasa nti 10 ku 10 teri muntu afuna kawuka ka siriimu nga doozi eno bagikubye era zatandise dda okutalaaga mu malwaliro ag'enjawulo. Eno n'empiso yalonkingiddwa nga 17 lwabadde Lwakutaano omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwokuna. Programu eno ngikoze nga 26 ogwokuna 2026. Byonna bye ŋŋenda okubagamba kansooke nteekewo ka disclaimer kano. Basebo ne bannyabo nze ayogera nammwe ekisooka siri musawo, sizuulanga ku ddagala, seetabye mu kunoonyereza ku mpisa eno, wabula ndi munnansi w'eggwanga Uganda alumirirwa ensi yange era nga sinaba kugenda wala mbategeezezza nga bwe siri musawo bye ŋŋenda okukuwa byonna ge mazima ag'enkomeredde naye nga nagajje mu kunoonyereza ku available information mu nsi yonna ekwatagana ku mpisa eno eya siriimu. Kakati ekyo kitegedde, eyo disclaimer esooka. Kankuwa ensonga zange lwaki neetabye mu kunoonyereza kino era lwaki ndeeta information eno. Ekisooka, kankaka Emmanuel Peter siwakanya buyiiya mu ddagala, ekyo kimu. Kankaka Emmanuel Peter newankubadde saagala Museveni, saagala kuwakanya ddagala kubanga Museveni tagenda kuyamba muntu yenna kuwangaala. Kankaka Emmanuel Peter, zino ze nsonga zange lwaki nanoonyereza ku mpisa eno. Ekisooka, omanyi ntandise n'akayimba nga kagamba nti ebyobufuzi kasita bimirinkuza emyoyo gy'abannabyabufuzi, eggwanga eryali ery'amaanyi lifa mulaba. This is how a great nation dies. Ke kayimba kentandise nako. Kakati obikuwa mu bujjuvu. Programu egenda kuba mpanvumu naye mbasabye
Programu zino nkulu nnyo bannayuganda muwengayo obudde muziwulirize neeno nayo ngenda gikwata kigambo ku kigambo tusobole bituuka gye bigenda okuggwera mumpulirize. Bulijjo mpulira Museveni agamba nti alina bannassaayansi be bali mu kunoonyereza ku ddagala lya siriimu. Kambawo ensonga zange lwaki nanoonyereza ku bintu bino. Bino ngenda byogera kaate. Basebo ne bannyabo kambabuuza ekibuuzo. Mubadde mukimanyi nti Museveni mu Afirika ye musajja akyasinze okuba ne factory nga yiye ekyasinze okufulumya eddagala lya ARVs libawa abalwadde ba siriimu ku bwereere. Era Museveni Yoweri Kaguta Museveni ntegeeza kali butemu musajja mukulu dictator yatunyagako obuwanguzi. Y'omu ku basajja aba investinze heavily mu kutambuza eddagala eriweweeza ku bulwadde bwa siriimu nga ngendo kuwa bino mbuuze ekibuuzo namba emu. Nti omuntu nga yakyasinza okukola sente nyingi mu balwadde ba siriimu ayinza okwetaba mu kuleeta empiso emuttira bizinensi. Ekyo kimu. Bw'oba obadde tokimanyi genda okinoonyereze. Museveni y'omu ku basajja abakyasinza okuprofitinga mu kutunda eddagala eriweweeza kawuka ka siriimu. Kakati neebuuzizza nti bizinensi maani ki aleeta empiso emumalirawo bizinensi ye. Ekyo kimu. Nkugambye biwa obudde byonna bikulu. Ekyo kimu. Museveni musajja mutemu ate musajja musosoze nnyo ddala ng'okuva lwe yakwata obuyinza gwe nange mukimanyi kyayitamu. Bwe neetegereza abantu ababadde emabega tebagiyiiza basebo ne bannyabo lino ddagala si be baalikoze ebyo bya bulimba. Ekyo nakyo kansooke ekiteekewo nga sinagenda kunnyonnyola. Museveni tannayiiya ku ddagala eddagala lirina ensi gye lyavudde. Ngenda kubabuuza ebibuuzo bino ekisooka mukiwulidde nti omusajja ayina kampuni ekola eddagala lya ARVs eriweweeza ng'afuna sente nyingi nnyo mu bazungu nga bali mugulako. Ayinza okuba n'apetayiti eyettira bizinensi ng'aleeta empiso etangira bizinensi ye okugaziya bakasitoma. Ekyo kibuuzo kimu. Ekyokubiri, neetegereza ababadde mu tesiti eno ng'amannya gonna maganda nga bonna ba doctors ababadde eno emabega baganda. Nkubuuza gwe ekibuuzo ku musajja oyo kalibutemu omusosoze akyasinze mu Afirika. Buli kantu akalungi bw'ataba kworora bw'ataba tulyagumiisiriza nga yakali emabega. Nabadde neebuuza lwaki lino eddagala ground breaking injection ng'ejja kwogerwako ebiseera byonna nti yayiiyizibwa lwaki abaagibaddeko bonna baganda. Eyo ensobi Museveni tagikolangako. Nammwe mwenna bannansi ne bweba bizinensi bw'obanga oyagala okwetabanga mu kintu kyonna mu Uganda nga Museveni akyaliko osookanga ne weebuuza banyankole bameka abakikola. Museveni n'obusosoze bwe tasobola kukkiriza buyiiya kubeera nga bwa owuningiddwa baganda ng'ate abalinako obusosoze obw'ekika ekyawaggulu obulamu bwe bwonna tabaagalangako. Nabadde neebuuza ekibuuzo nti lwaki empisa eno abaagironkinze Dr. Flavia Matovu Kiweewa, Professor Noah Kiwanuka, Dr. Alex Kintu, Dr. Sise Kityo. Nedda. Ekyo kyakubiri. Mubitegedde bino ebibiri. Ekyokusatu. Obulamu bwa Museveni bwonna anyumirwa nnyo okutta. Atta n'abatamuliiko, atta ne basanze ku street. Musajja mubi akwata n'omwana omuto awaayira n'ekintu kye mulabyeko ne bwe yeetonda aba alina kyagenda okukola nga jjo bwe yeetonda. Yatta abantu ewa Muwanga Kivumbi. Eyo example emu. Azatta abantu kuva eyo yonna mu records ne mu kujja mu buyinza yajjatta abantu. Mbuuza omukwano yagujjeewa oguleetera abantu obutabaagaliza kufa siriimu. Ekyo kyakusatu. Mu buli kyengenda okubannyonnyola step by step ebibuuzo ebyo neebuuzizza ebisatu nga bye bikulu neebuuzizza n'ebirala kye kyandeetedde okunoonyereza ku mpisa eno. Kaakati mumpulirize. Olwokutaano ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogwokuna 2026 Museveni yalonkinze empiso. Mbwe empisa eno bw'ogyekuba tokwatibwa kawuka ka siriimu wabula ogyekuba emirundi emeka? 2. Basebo ne bannyabo mbu yagitesitinze. Mu mwaka gwa 2021 Museveni yakuŋŋaanya abawala bano nga bonna okubayingiza mu tesiti y'empisa eno. Basebo ne bannyabo ye mbanjulidde ngenda kubabuulira empisa eno ani yagikola. Ekyo kimu. Bo baasinzidde ku kyokugamba nti ekola tesiti zibazikola batya.
Bani abakkiriza empisa eno okujja amawanga gonna ga Afrika. Empisa ng'oggyeko eyagikola omutuufu testi zino beekakasirizaawa nti zikola. Okusobola okwekakasa nti nno empiso ya siriimu ekola kitegeeza oba ogigezesereza. Bagigezesereza ku balwadde ba siriimu, bagigezesereza ku bantu balamu. Ogenda okukakasa nti kalibu temu oyo talina kyakola nga takibaze. Ate weegenderezanga nnyo ebintu Museveni byakola. Mujja kunsaasira Baseveni banyawo. Nabagambye ndi mulwadde gira bwe ntuuya na bwe nzisiimuula. Naye tuyina okutambuza. Kaakati mumpulirize. So ngenda kubabuulira yavaawa, mbabuulire bagitestinga batya, mbabuulire dozi ziri luddawa, mbabuulire basinzira ku kyogamba nti bikola, ani yagamba nti bikola. Ogenda okusalawo okufuna empisa eno ng'omaze okutegeera empiso ogijja kwani. Omanyi mu kayimba kentandise nako nja kalifaalingako kagamba nti ebyobufuzi kasita biri emyoyo gy'abasalawo eggwanga eryali ery'amaanyi bwe lityo bwe ligwa. This is how a great nation dies. Ate kaakati Baseveni manya kambagerereyo n'akagero k'Oluganda kamu. Omanyi Omuganda yagamba nti omuwa butwa ayina emmere yetabula gwatta. Omuntu nga kafulu mu kugaba obutwa naye nga tawe kwegamba ewewe wabeera ekyokulya luba olwo era n'afuna gwatta. Omuwa butwa Museveni alina emmere y'essente tabula gwatta. Ani yakoze empisa eno? We twogerera Baseveni bannyabo ensi za Afrika nyingi nga kwogase n'eggwanga eyaffe Uganda lyamaze okukoowoola ku mpisa eno ejje. Mu nsi zonna ezakakkiriza empisa ezikozesebweko newankubadde ensi endala zirina siriimu, Bafirika bokka be baakakkiriza. Ne bannaye Afirika tulabye omuntu ali mu myaka okuva ku 18 mpaka mu myaka 55 bwe tuteeka emba mu generation erinayo myaka 2 emisege enkwezenge emiguunwa egyakwata obuyinza mu Afrika gijja kutta Afrika batulabanga mbizi, batulabanga specimen za kugezeserezaako. We twogerera nga amawanga ga Afrika galeesedde ekiyisa ekyo gakirina, abantu bakirina nga ono bwatabula munamukadde bwatabula ku pate naye yakireese dda n'atuma Jenny Ruth Achenge bamaze ddo kironkinga. Byonna ngenda bikubuulira sikugaana genda kukifuna gwe bw'oba obesiga ng'oliwo NRM ng'era obeekakasa gwe gendayo ekiyiso kifune. Njagala omuntu ogenda okusalawo ng'olina bingi by'otegedde bwe baba tebabikugambye nze nja kubibagamba munzikirize ntuyanire mu pulogulaamu kubanga ekyamazima bwe ndadda mu kwesiimuula tuyinza obutafuna bye tulina kufuna. Kaakati mumpulirize kati ku byonna by'ogenda okuwulira kambinnyonnyole step by step osobole okubitegeera. Ekibuuzo nnamba emu, bannasayansi ba Museveni be baakoze empisa eno? Ansa eri nti nedda. Kampuni yabakozesezza bukozesa okubafunira specimen oba ebyokugezesereza abantu be basobola okugezeserezaako eddagala lino. Ekyo kitegedde. Museveni takeera ku makya n'abakuba endere n'abalimba mbu yayiiyiza eddagala. Nedda. Ayina abaluvu be abaakozeseddwa okusobola okufunayo bannayuganda basobola okukozesebwako okutesitinga eddagala lino. Ndi wakanya nedda. Buli omu ayina eddembe okwesalirawo nga bw'ayagala. Gwe kansooke nkunnyonnyole ebyange ebyokunoonyereza kw'amawulire okozese pulogulaamu eno okwesalirawo onaagifuna toogifune. Empisa egyo enjogerako bassebo ne bannyabo erinnya lyayo ngenda kutandika yaani? Empiso bagiyita Lenakapavi. Simanya Lenakapavi. Museveni eyakoze Lenakapavi? Nedda. Ani yagikoze? Kampuni eyakoze Lenakapavi eyitibwa Gilead Sciences. Gilead Sciences kampuni y'Abamerika. Kakati Gilead Sciences yeyakoze eddagala eriyitibwa Lenakapavi. Kati kampuni eyalikoze Museveni kyakulimba nti yeyalikoze. Kati kangende ku Bamerika. Mbuuza gwe alaba programu yange. Omumerika nannyini Gilead Sciences yabadde tasobola gitestingira mu Amerika, lwaki yagireese mu Uganda? Mbuuza gwe nga bwe weddamu. Ekibuuzo kyensoose okuddamu nti Museveni yagikoze? Nedda. Ani yagikoze? Gilead Science oba Gilead oba Gilead Sciences. Empiso bagiyitaani? Lenakapavi. Kaakati Gilead Science eyakoze empisa eno, bannayuganda Museveni bagamba bannasayansi be
yabasabye owa Gairidi bamufunireyo bannayuganda abatalina siriimu, abatalina ki siriimu, babagezeserezeeko eddagala lino oba bw'olyekuba ofuna siriimu. Be bagezesereza siriimu bamufunye oba tebamufunye. Results zaalaze nti abatakozesezza mpisa eno bafuna siriimu, be bagikubye abatuufu tebamufunye. Baani abafunye siriimu mu mpisa eno? Mumpulidde? Kati twakaddamu ebibuuzo bisatu. Ekisooka, ani yagikoze? Si Museveni. Kampuni y'Abamerika ye yagikoze. Lwaki kampuni y'Abamerika teyagitestingidde mu Amerika? Kubanga waliwo abasiru bali mu Uganda be bakozesa ne babafunira abantu. Otegedde lwaki omunyankole teyakyenyigiddemu? Bwatyo Museveni musajja mubi nnyo, kasajja ako kabi nnyo, musajja mubi nnyo nnyo nnyo. Ekyakasajja mu kinsonyiwe, musajja mubi nnyo. Museveni musajja mubi nnyo. Basebo ne bannyabo, kampuni eyitibwa Gairidi Sciences yakwatagana n'abantu abaluvu abaagala ssente mu Africa, era nekwatagana ne Uganda, nekwatagana n'eggwanga lya South Africa. Tests bazikoledde South Africa ne bazikolera ne mu Uganda. Tests zino zabadde zebuuza. Ekisooka, abeetabye mu tests zino zonna babadde balina kubeera wakati w'emyaka 16 muntegedde 16 and 25 nga basooka ne bakutestinga oyina siriimu nga toyina siriimu. Kitegeeza ki? Empisa eno tejjanjaba siriimu, etangira kufuna siriimu. Ekyo nakyo kati ekyo kyakuna tukizeemu. Empisa ewonya siriimu, omugaso gwayo guli ki? Nedda tewonya siriimu, wabula empiso mbu etangira siriimu. Kankuzeeyo ku kibuuzo. Kaakatile na Kapavi eyakoleddwa Gairidi Sciences abagikoze, abazungu baagaliza nnyo abaddugavu. Ekyo nakyo olina okukyeddamu. Lwaki bwe babanga empiso babadde bagyekakasa? Lwaki tebagitestingidde Amerika? Era lwaki bafunye bajega mu Afirika? Kaakati kankubuulire, eno Gairidi Science is a big biopharmaceutical company oba medicine making company. Ya developing the drug, ya testing the drug. Era basebo ne banyabo yina version yentuufu. Tewaliwo munnasayansi wa Uganda nogu ya testing the ddagala lino. Muntegedde. Museveni yagambye alina bannasayansi be abadde batesting eddagala. Tewaliwo munnasayansi wa Uganda n'omu. Kwabo Museveni babalimba yenyigidde mu kutestinga. Babakozesa kukuŋŋaanya bantu, kubatestinga siriimu. Beetabye mu prosesi naye nga nabo kye bakola tebakibagambye. Eddagala lino ditestinga nti omuntu tasobola kufuna siriimu. Basebo ne bannyabo babadde bafuna omuntu ng'omuntu oyo olina okuba nga watandika dde okwetaba mu bikolwa by'okwegadanga. At least ng'ebikolwa byo ebikola emirundi 2 buli luvannyuma lwa myezi 3. Era babadde balina okutestinga ddala weegadanga. Naye bannasayansi ba Museveni tewali yabuulirwa ku ki kituufu kikolwa. Kankubuulire lwaki nkimanyi nti tewali yabuulirwa. Bwe bati bwe babadde batestinga. Basebo ne bannyabo abazungu bano nga baagala okutestinga eddagala lyabwe ye batandika ddi? Kino kye twogera olunaku olwaleero. Museveni yatandika okuŋŋaanya abaana b'abantu mu Uganda abatalina siriimu mu mwaka gwa 2021. Yatandika 2021 testingi. Kampuni yamutuukirira biggest investor mu ddagala lya siriimu. Basebo ne bannyabo Museveni y'omu ku basajja mu Eastern Central Africa abakyasinze okukola ARVs. Kampuni ye y'emu ku zikyasinze okufuna ssente nnyingi mu kukola eddagala lya siriimu. Kakati biggest investor mu ddagala lya siriimu bamutuukirira. Era bano benkusomedde bannasayansi Museveni bagamba bweti tests bwe zaakolebwa tugenda kimu ku kimu. Nkuddiramu ng'era bwenzirayo emabega bwenkomawo back and forth. Bannasayansi ba Uganda bye balikoze nedda. Babadde beetabye mu kulikebera babakozesa kuleeta bantu. Kampuni ki yalikoze? Gairidi Science. Bo bannasayansi ba Uganda bakola ki? Babakozesa kuŋŋaanya bantu. Kakati test zaakolebwa zitya? Bano aba Gairidi Sciences batuma abafere oba bano abaddugavu banjagala nnyo ssente ne babatuma bakuŋŋaanya abawala. Kiteeberezebwa ku bimanyiddwako bisobola n'okuba nga si bituufu. Weewaawo figa ze baakatuwaako nti bakuŋŋaanya abantu be baateeka mu testi zino abawera 8.
ku bantu abakanaana bwe bati bwe bakolanga vaccine eno kugitestinga nkubuulira bwe bagitestinga okkiriza ogifune okkiriza trustinge Museveni obulamu bw'obuteeke mu rigimu ey'emyaka 4 erimba eno rigimu ebadde eri Bobi Wine tetumwetaaga ate ne bagenda balumba amakaage omuntu ow'ekikula bwe kito ddala mulowooza gavumenti ekyali credible osobola okujesiga mumpulirize bwe bati bwe bakola tests baafuna abakazi abato younger women baafuna abawala abato abakazi younger women ne baba groupinga mu group mmeka 3 wano wakulu nnyo olina okuwulirizaawo mumpulirize bakuŋŋaanya abawala kiteeberezebwa nti abawala bano omuwendo gwakuŋŋaanyizibwa mu Uganda ne South Africa baali bawera 8 nga step namba 1 kubana abawala olina okuba tolina siriimu kakati basebo ne bannyabo waliwo piruzi ezitangira omuntu okufuna siriimu kakati abantu bano baba wange eddagala lya mirundi emeka 3 bwe wakkirizanga nga basooka bakutestinga olina siriimu nti nedda oli lubuto nti nedda olwo gwe ng'okolifayinze era bano bannasayansi Museveni bayogerako Amerika yabakozesa kutesitinga siriimu oba omuntu candidate azze gwe bagenda okuwaayo oba okutundayo oba okugabayo oba kyonna kyonna kyekyali bo bakola kamu kutestinga alina siriimu oba talina basebo ne bannyabo zino tesi abantu bano bwe bamala bafuna babateeka mu gurupu 3 gurupu A gurupu 1 gurupu 2 gurupu 3 kakati bwe bati bwe bakolanga okusobola okutegeera oba eddagala lyabwe likola mu bantu bano bonna at random balondanga kalulu nti gwe genda mu gurupu A gwe genda mu gurupu B gwe genda mu gurupu C naye nga mu gurupu ezo kyonna kye bagenda okuwa togenda kimanya muntegedde katuddeyo tubikwate mpola mpola otegeere kyenkugamba njagala okutegeeza gwali ku pulogulaamu yange okusobola okutegeera eddagala lya siriimu nti likola walina okubaawo akwatibwa siriimu si kyekyo kubanga abajja bonna temwalimu yalina siriimu the first to be initiated in the system you needed not to have AIDS so okusobola okutegeera nti likola waliwo eyalina okukwatibwa siriimu bategeere nti empiso ekola oba tekola kakati abawala be baafuna bonna nga babateeka mu gurupu wazinda bameka 3 naye abawala bonna mu gurupu okusobola okubateeka mu guli omutima nti genda oyende oba genda okanoonye kankyogere mu Luganda olutuufu nze nabagambye nga teekako disclaimer siri musawo naye nja binnyonnyola mu ngeri eri simple okusobola okutegeera nti neddagala lyabwe likola abantu bano babateeka mu gurupu 3 nga babawa eddagala lya mirundi 3 ery'enjawulo naye buli muntu oyo yalina okufuna confidence nti balina omukkiriza agenda anoonye akawuka agenda akanoonye akomewo bamutesting either nga kamukutte oba nga tekamukutte ekyo bakikola batya nga mu gurupu zino ne bano bennyini bannasayansi ba Museveni baali tebamanyiiko ku ddagala buli omu yajja mu gurupu oba oli mu gurupu 1 oba oli mu gurupu 2 oba mu gurupu 3 nga bakuwa eddagala nga balikkuba basebo ne bannyabo eyakola eddagala yali akuba abantu empiso naye nga gwe balikubye tamanya empiso gye bankubye entuufu oba si ntuufu mu mpiso ze bakozesa okutestinga bakkubanga empiso nga baserekitinzeemu nga mulimu be bakubye etali ntuufu nga bakkubye kikwangala kati gwe bakubye ekikwangala ne bakuwa akaweke ne bakugamba nti bonaaba ogenda okwegadanga miraka n'akaweke oba muntegedde byabeeranga bibiri nga either bakkuba empiso entuufu ne bakuwa akaweke ak'ekikwangala obanga bakkuba omanyi okubitegeera obulungi kambazeeyo emabega basabo ne bannyaba emabegako mu Afrika waliwo kampuni eyasooka nejja ng'eno yaleese lino eddagala Museveni lyalonkinze tennaba kujja kampuni yajja n'egamba eyina empiso nti empiso eyo bw'oba ogyekubye eri effective tokwatibwa kawuka ka siriimu era kampuni eno waliwo eddagala yali mpiso kaali kaweke bakayita Truvada piru kakati mumpulirize Truvada piru bagikozesezza neno simanya biki gundi Museveni gye yalonkinze ne bagikozesa ne bakozesa n'eddagala nga liddame baliyita kisiikirize kakati bano abaakozeseddwa babadde mu gurupu 3
nga yekayeka nannyini eddagala yamanya empisa entuufu naye nga buli muntu eyayingidde mu tesiti balina okukkirizisa nti okubiddwa empisa entuufu ne bakulekeyo ogenda onoonya akawuka kati nga mulimu gwe bakubye entuufu ne gwe bataakubye entuufu nga bamulimbye tebamukubye entuufu ne gwe bamizizza akaweke ne bamukuba n'empiso n'alowooza nti akaweke n'empiso byonna kwebiri ne bamutagenda onoonya akawuka kati nga bw'akomawo batesitinga kati mu gurupu zino 3 nga banoonya baani betwawe empisa entuufu zino ze results ezavuddeyo byonna bwe naabijjabula bwenti ojja kumala obitegeere mu bonna be baakuba empisa entuufu mbu baakomyewo nga 100 ku 100 tebaafunye kawuka be bataakuba empisa entuufu baafuna akawuka bagenza okkebera eddagala nga mu ddagala liri eryasooka omuntu gwe baali kuba jjukira zabadde gurupu 3 nga waliwo gwe bawa eddagala liri eryasooka ne balikuba kati ne bakuba eno empiso nga yo yakikwangala nga bakubye eri entuufu ey'eddagala ekkadde kubanga tesiti zabadde zirina obbalaga ku ddagala eryasooka ku katale liri erisinga okubeera effective oba lino eppya kakati ng'owokubiri bakuba empiso ne bakuwa n'akaweke kano ak'obuli lunaku nti genda onoonye siriimu naye empiso tugikubye wabula nga tonnaba kwegadanga funumira n'akaki n'akaweke kakati bwe bakomyewo bonna gurupu 3 ne batandika otesitinga kati nga batesitinga bwe twakuba empiso yaffe yafunye akawuka bakizudde nti gwe bakuba empiso yaabwe mbu bano njogera ku bannasayansi ba Museveni soogera ku bannasayansi baddala njogera ku bannasayansi ba Museveni mbu kampani yabagambye naye mu kukuba abantu eddagala munnasayansi wa Museveni oba munnauganda tewali ku bo yategeezebwako nti empisa entuufu efaanana bweti oba empisa enkyamu efaanana bweti mbu kino baakikola okusobola obutaleetawo okutya buli muntu yenna agenda anoonya akawuka ke akomewo nga akalina oba nga takalina ng'alowooza nti baamukuba eddagala ettuufu baleme kuteekawo mbeera yakutya muntu yenna kugaana kutunoonya kawuka kubanga baali babatraininga nga baninitiatinga babagamba tugenda bakuba empisa eno kyetubeetaagako kiri kimu mugende mwegadange temujja kufuna kawuka buli omu baalina omukakasa nti tojja kukafuna naye nga bo be bamanyi ani atagenda kukafuna naani gwe baagala akafune ontegedde bulungi gurupu zino 3 basebo ne banyabo wulira eno lena kapavi injection baali bagikuba omuntu mu gurupu 1 nga bagimukuba empiso eyo mu gurupu esooka nga bakuba eyo empiso ne bakuwa ne kapiiru naye nga kapiiru tekakola dame piiru bakayitani placebo abasawo munyambeko placebo kyeki naye placebo kekaweke nga tekakola dame kifaananyi mu gurupu esooka nga bakuba empiso yaabwe entuufu bwe bakuba empisa yaabwe entuufu ne bakuwa n'akaweke naye nga jjukira bakugambye gwe genda onoonye sirimuwo tojja kufuna kati nga bakuba empisa entuufu kana akaweke koomira tekalina omira bumizi kiweke kiri awo tekikola so nga bo bamanyi ani gwe twakubye empisa entuufu nga gwe bakubye empisa entuufu bakuwa n'ekiweke ekitakola gurupu namba 2 kati nga gwe ofuna akaweke akakola ke bayita Descove simanya Descove nga gwe bakuwadde kaweke ne bakuba empisa etakola ontegedde asooka bamukuba empisa ekola ne bamuwa n'akaweke amira akatakola oyo omu so mpiso yegenda okukola kwe bajja okumanyira mu gurupu namba 2 omu ne bamuwa akaweke ke bayita Descove piiru akakola ne bakuba empisa etakola eddame injection oyo wakubiri so waliwo gwe bakubye empisa ekola ne waliwo ne gwe bawadde akaweka akakola ki akakola mu gurupu eyokusatu ne wabaawo gwe bawa akaweka akakadde gwe bayita Truvada piiru ne bakuba ne injection etakola naye mwenna mugendera ku kintu eki mwenna mugenda mumanyi nti empiso gye bankubye yentuufu kangende nnoonye kawuka sigenda kakola ki sigenda kukafuna basebo ne banyabo eyaleeta abantu okubayingiza mu system yabanga talina kumanya empiso bagikubyani entuufu kati results zezavuddeyo zezino ti buli muntu gwe bakuba empiso yaabwe mbu balyoke bagironkinge mu Uganda ti buli muntu gwe bakuba empiso yaabwe entuufu teyafuna kawuka era bagambye nti empisa eno bagitesitinze ne bagyekakasa 10 ku 10 nti bw'ogyekuba yo tofuna siriimu naye be bakuba
bebawa akaweka akakadde bo baddanga mulimu abalwadde ba siriimu kitegeeza empiso yaabwe ekola nnyo okusinga kana akaweke kakati ekyokusatu abaali bamira abakozesa eddagala liri eryayita erya siriimu eryasookawo nga bamuwa ddagala liri ne bamukuba n'empisa ey'ekikwangala bakomyewo bo balina siriimu sobokaboka abaakubwa empisa eno be bataafunye ki siriimu ekibuuzo kiri nti ani agamba who says who proved ng'oyingidde mu testi ng'akuyingiza tamanyi mpiso ntuufu wabula yakuyingiza ng'akwekakasirira kawuka ka siriimu kakati ate ne bakutesitinga akutesitinga amanyi eyabadde amanyi empisa entuufu yeyeka eyagikola eyayamba okunoonya abagenda okuyingira testi oba mumpulira basode banyu eyayamba okunoonya abagenda okuyingira testi teyamanya mpiso ntuufu be baagikuba bennyini tebamanya mpiso ntuufu results zafulumye nga bannannyini kulireeta abaagala odditunda era abatuwadde eddoozi omutwalo gumu mukenda kati ze batandise okugabira obwereere be batuwadde ne results nti betwakuba empiso yaffe balamutteke kampuni yabaki y'Abamerika kankubuuza ekibuuzo nga sinagenda kunnyonnyola kirala bwe mba nkoze eddagala lyange nga njagala ddifunira akatale nkola ki katwogere mu lulimi lwa bizinensi ka disclaimer kange mukajjukire nti nabagambye siri musawo kanjogere mu ngeri ya bizinensi bwe mba njagala okutunda eddagala lyange katale first of all nga sinze nje nasookako kitegeeza nyina competition nkola ki nzooka n'envunza gwe nsanzeewo si kyekyo kitegeeza nti gwe nvunza gwe nsanzeewo ndi mu katale ka ddagala nyina okufuna trust eri abo abakozesa eddagala lyange gwe nsanze mu katale nyina omukuba akaveemu nze nkayingire kakati gwe nsanzeewo nze nsobola okwefulumyako results nti gwe nasanga wansinga era nange nfulumya results nti eryange likola 100 ku 100 si kyo ekyo kimu ekyokubiri bwe mbanga njagala kutunda eddagala lyange nzikiriza bannansi b'ensi gye njagala okugezeseza eddagala lyange mbakkiriza okubanga beetaba mu testi zino basabo ne bannyabo abasawo b'eggwanga lyaffe Uganda benjogerako si wakana nti nno si bakugu balina ebitabo ebyo bye tutaaliyo nga basoma wabula bwe basomako ku profile zaabwe bayivu wabula mugenda okukola testi tewali ku bo yatwalibwa mu laabu mu Amerika kwetaba mu kulaba era tebaamubuulirako wabula basomi ba birango omugenzi ekyamuse kye kino tebakola postmortem bwe baali beetaba bakola zino testi bannyini ddagala be baazikola kati bo be balonkinze eddagala nga baani babagambye testi ze twajja ku bantu bammwe ze zino aniresi nga basirise naye sikiwa kubanga kampani ey'Abamerika already bwe yamaze okukola zino kaakati neefunayo ne bakikwangala muntegedde temunnaba kuntegeera kampuni bwe yamaze okukola tests n'ekizuula bo eddagala lyabwe likola kube baali kuba tebaafuna wabula abaakozesa eddagala ery'abalala baafuna akawuka ka siriimu oba baani abo abaakafunye bali mu Uganda ne South Africa oba baani abo abaakafunye basabo ne bannyabo bino ebikwangala by'abakulembeze bimulina bino ebikwangala by'abakulembeze bimulina kakati ne bagamba nti kati eddagala tuliroolinga utu Uganda gye twasindika testi zaffe era ne tubagamba nti 10 ku 10 zikola kati minisita kayingirewo minisita yazze n'alonkinga nti injection eno egenda kukola ate injection eno ya bbeeyi nnyo okugikwatako ya bbeeyi wabula mu Uganda bagigabira bwereere adake muloza lwaki bagigabira bwereere basebo ne bannyabo ani yateekamu ssente okusobola okugabira empisa eno obwereere gavumenti ya America giyita United States government yagiteekamu ssente kalibu temukanywa musaayi musajja mukulu namukadde omubbi w'obulolo Museveni si ye yateekamu ssente naye yaganyulwamu buganyulwa United States government was the funder United States government empisa eno egireeta mu Uganda okugibagabira obwereere ng'egisasudde wansi wa kitongole kyayo ekiyitibwa PEPFAR kivunulwanga Presidential Emergency Plan for AIDS Relief kwegamba President wa America ayinawo pulaani ey'okulwanyisa obulwadde bwa siriimu
nzijukira plan eno yatandikira ku mulembe gwa Bush bwe yakyalako mu Uganda era Museveni ndooza we yatandikira project eyo abeera omu ku ba biggest investors abatunda eddagala eriweweeza ku siriimu. Kakati the biggest investor is the biggest investor abadde afune sente nyingi nnyo mu bintu bya siriimu ate kati yeerwana asobola okubanga yeerwana nga yeereetedde eddagala likkakkanye bizinensi ye. Oba ekiseera kyatuuse n'abeera nga ndowooza afunye sente azikooye kaakati yeetaaga bulijjo siriimu akwata abantu akendeere. Ebyo byonna muyina okubyebuuza. Mbagambye njogera nga munnamawulire singa omusawo baveeyo nabo bannyonnyole mumpulirize. Naye bwe babannyonnyola omanyi bannayuganda muwuliriza nnyo TV ne mukoowa ne munyiga channel endala. Muleete omukazi oyo Jane Ruth Achenge mumuleete aleme tubuulira byafaayo bya Museveni. Museveni bw'ajja okunnyonnyola agamba when in the Uganda of Obote when we came here Julius Nyerere Julius Nyerere Mandela the generation of Mandela tewaliwo ebikwataganira ku siriimu. Demand bannayuganda mu demandinge baleete omusawo omukugu annyonnyole nga naffe tuyina eno abasawo olunaku olwo tujja kukubira ku basawo ba family doctors baffe tubabuuze naddala abali mu bintu bya virus tubabuuze ebyo byayogedde ku screen bituufu. I want you Ugandans to demand Jane Ruth Achenge publishing a paper on how these tests were conducted, the scientific explanation, not the Museveni war Bush stories. Bwe bajja okubannyonnyola nze neewunya n'abantu bajja ne bakugamba osanga omuntu ng'akugamba ngano naye muntu mukulu ng'agamba omanyi Museveni musajja mugezi nnyo ajja ng'ayogedde ki agamba bwati when we were in the bush kakati nebuuza olwo lwe lupimo kwe mupimira omukulembeze omugezi. Bino byonna bigwawo nga Museveni waali he's watching. Byonna bigwawo ebintu by'ekigu ky'eddalu nga he's watching. But you wonder someone of our generation nga wa myaka gyaffe akugamba Museveni musajja nnyo mugezi mwawula obukulu pya n'okutegeera. Museveni musajja mukulu pya nnyo. Is a dealer. Obukulu pya Museveni tonkyawa kitegeeza kuba dealer. Museveni is a dealer. Museveni amanyi okukulu pya amanyi okulaba ewali business. Kati nga ku bino ebyagundi basaba ne banyawe mukimanyi nti nno bino ebyo Christopher Onyumu project ya Museveni yataddewo project awambe kindergarten bassa abaana mu masomero nga abaana tebannabana kuggwa ku magumba. Museveni n'alangira ti gavumenti egenda kweddiza kindergarten. Bannange kyovola ffe bajja tutta mujja kututta naye munaatuttira kirumira mwamuttira kwemeka Kaweesi omulungi mu Uganda bamutta omuntu annyonnyola ebintu abantu ne babitegeera mumpulirize bulungi. Bino ebyekisiru bino project za Museveni genda weekuume kawukaako bw'onadda ku kiyiso kya Museveni kalibu temwayagala n'obbatta nga temulina kye mukoze. Manya ogenda gwe eyeesiga Museveni ogenda. Ekisooka bala basajja ba business men bakola investment mu madagala baba tebamanyi side effects zaago kakati bagasindise mu Uganda. Government ya America ngeyita mu presidential emergency plan for AIDS relief gye bayita PEPFAR yasasulidde doze ezo zijje mu Uganda. Era basebo ne banyabo nga bwe baselectinga abannayuganda ab'okutwala okukozesa test ne baselectinga empisa eno bagigabire bwereere kwegamba zino medical trials ebiseera ebisinga kati bawayidde minze scope balabe side effects z'eddagala lino balyoke bali baseere mu biseera by'omu maaso kati baalitaddemu eddagala baliwo embizzi zaabwe bannayuganda. Nze leka mbabuli emikutu gino gye tukolerako gy'abazungu era bakuwulira nga obacriticizing nga bagujjako naye nabo njagala bagenda okugujjako ngera tubabuulidde mumpulirize. Ministry ya Museveni eteetaba mu kutestinga ddagala okujjako okucekinga nefuna bakandidate abatalina siriimu abatuufu babakwasa siriimu yeyeetaba mu kubanoonya era yeyakironkinze eddagala bwe yabadde erironkinga Jane Ruth Achenge nga 17 terwabadde lwakutaano yalironkinze ava mu Northern Uganda. Kakati basebo ne banyabo lyabwerere kambabuulire kakati ndoza kambajje step ku step tugenda kubanja tutya okuddibwamu. Bwe baali omanyi bannayuganda Museveni ono n'obutemu bwe bwaba ayagala tukwata obujega akozeseza nnyo institutions kuba yaziwamba
afunayo institution eri acceptable mu mitima gy'abantu yekulemberamu. Naye nga bwe mbagambye bo bennyini abaakubwanga eddagala process bagiyitanga batya? I think ekigambo ekyo nkyerabidde. Process bagiyitanga group bayawulamu esatu. Test yali double blinded. Abasawo munnyonnyola abantu double blinded kitegeeza ki? Double blinded mu lulimi oluli simple kitegeeza nti the simple blind nti gwe kale okubika amaaso nti bonna twalina babika amaaso bonna. Baani be babika amaaso? Gwe yeetabyemu nga tomanya bakubye entuufu oba nkyamu. Gw'okubiddwa akaweka akatuufu, gw'obeddwa akaweka akatuufu oba bakuwadde placebo. Ayiya placebo oba ddame. Oba kuwadde kabumbe kali awo tekakola. Double blinded kitegeeza test ne bwogenda n'ogisomako. Double blind means eyali agigaba ne gwe baali bagiwa tewaliiko ku bonna yali amanyi entuufu. Kakati the government of Uganda tells you and calls journalists bannamawulire be Uganda babayita mujje mubeewo. So mufuuka ki mu bannamawulire? What do you become? You become accomplices. Munnamawulire yenna bw'ogendanga okusakira abantu egguliro olibawe ofuuka omu kubagenda okuba nti omuntu bwe yali akkiriza okumukuba empiso yagiraba ku TV bw'ati. Osookanga n'obuuza ebibuuzo mubeere ne private blog ng'osaka amawulire ngo gatwalira TV editor ayinza okubaako byatemamu naye ate gwe genda ku mukutu gwo oteekeyo bye bataataddeyo unless nga bakusasudde obeere part of the joke. Mumpulirize bwe baali baselecting okukola eddagala lino bakiyita double blinded which means gwe baali balikuba yali tamanyi oba ttuufu oba kyamu nga tamanyi empiso gye bamukubye yentuufu oba yenkyamu nga n'alimu kuba ono w'omu Uganda gwe baakozesa kampuni ya America gwe yakozesa erimuweera omuntu gwe bagenda okukozesaako specimen naye tamanyi lyemukuba lyettuufu lyekyamu. Kakati abo abantu ababiri abaali double blinded mpozi ng'ebyolusawo sibimanyi batuwa batya results nti empiso erya 100% right. Ugandans wake up. Bakugamba batya bano ba double blinded. Neither the participants nor the doctors knew who was getting the real drug and who was getting the placebo. Neither the participant nor the doctor knew who was getting the real drug and who was getting the placebo. This was done to prevent bias and to ensure the results were purely based on the drug's performance. Now, who brought the results of the drug's performance? That means if the doctor does not know, neither does the patient know. That means the results primarily rely on the owner of the drug, who is an American, not a Ugandan. So, who brings these results? The person who brings the results is the manufacturer of the drug. Now, can we trust a businessman? Can we trust that the manufacturer who wants to kick out the people who came before him, who wants to kick out the people who are active, can that person omuntu oyo asobola tuwa results entuufu nga gwe omusawo yabadde alikuba ne gwe babadde balikuba tewali yabadde amanyi ettuufu lyeririwa? But how do you conclude that the injection is 100%? Kozesa common sense alaba program yange onziremu naawe ekintu ekyo. Ffenna situmanyi, nze gwe balikuba simanyi, alinkuba naye tamanyi ttuufu, ate alinkuba amala atya nga bamaze oddinkuba. Basebo ne bannyabo baselektinga abantu bano okuva mu mwaka gwa 2020. Kakati kambabuulire bwe muba munaasaba answers entuufu, mbagambye testi zino zaakoleddwa mu nsi bbiri, South Africa ne Uganda. Mbu Uganda ku bantu 10% ya contributingako 16%, bo ba contributingako 16. Ngera namukadde bwatabula ku pate. Naye tulabye ne Museveni n'abo basajja bemulaba bakadde batemu kabisa.
njagala tufune omusawo ali independent alikubeeyo omu ku bamemba ba family ya Museveni. Museveni nga bwe yafuna simanya dozi simanya biki bwe baba tebamukuba placebo. Awo yabusajja oyo ayinza okuteekawo iki sibaba mukube bino ebiise byali bya covid. Nakati akyekengera nakati saawe togenda wa Museveni kumulamu nga tebakebedde covid. Mpozi covid yagwa nawo ddamu nga tebamukebedde covid. Museveni yalikiranga ne covid yakwawo dda. Bakufuuza ne bakwambula nandaweya akasirikale kakukwata wansi bwe kati ng'ogenda okulaba Museveni. Yoyo asobola okukkiriza lwaki temufunayo muntu yenna Jenirusa Akyenge bwe tolina famire beegadanga. Muntu weyo memba wa famire omu. Mugundi mu famire ya Diana Atwine, famire ya Jenirusa Akyenge oba Kaguta oba Janet Museveni. Mwena muyina ebika byammwe mufuneeyo abantu test tufune independent doctor ajja bakube simanya biki eyo. Kati kambabuulire okusobola okutegeera nti empisa ekola era etangira siriimu kitegeeza abantu abo balina okugenda n'okwegadanga n'omulwadde wa siriimu sikyo mutubuulire mwabeegadanzanga n'abalwadde ba siriimu musobole okutufuna results oba mwabalekanga bagende beegadange baabwe mpaka lwe banaagwa ku ayina siriimu baleme kuleeta bino ebintu mbuuza ekibuuzo abantu bonna be bakuba eddagala lino balina okugenda beegadange n'omuntu alina siriimu empisa eryoka ekakasibwe nti agikubiddwa takwatibwa siriimu nga bamaze okugikuba ne bakugamba n'okugamba genda weeyagale kitegeeza walina okugenda okweyagala nga bw'oyagala bwe kibanga temwateekawo bantu balwadde ba siriimu beegadange oba mwabalina nga mwe mulina abalwadde ba siriimu nga bwe mmala okunkuba empiso nga nnyingira akasenge nga neebaka naye bwe kitaba kyekyo results zino zibeera zitya 100 ku 100 nga temwekakasa bano abantu be mwazikuba be bagenda bafuna abalwadde ba siriimu kubanga omuntu ogenda okwetaba mu testi eno mumala ne musooka kumunnyonnyola era mumukebera oba ali sexual active watiifu bwe yagenda yakozesanga kapiira nga bintu byammwe si bye byakola mbu kubanga muwulire omuntu bwe yeetabanga mu zino testi mbu nga bakuwa bino ne bakuwa n'akapiira kati kitegeeza obupiira bwe mwawa abantu either bwe bwali mu siriimu nga mwabuteeka mu siriimu omuntu akambale baba wange obupiira kubanga tolina bw'oŋŋamba nti scientific test ompise nze bwe nkitegeera nti nzijja mu testi yo basaba ne banyawo mumpulize bulungi ebigambo bino bwe nkitegeera nti nzijja mu testi yo yakwatibwa kawuka ka siriimu ngenda kufunamu akasente nkaagala ebbanga lyonna lye munkuba empisa eno nsobola okukyewala nendya akasente kammwe naye neneekuuma 100 ku 100 kitegeeza ekindeetedde obutafuna kawuka ka siriimu nze nakeewaze simpiso yammwe aniresinga muŋŋamba nti bwe mwakubanga abantu empiso nga mubeebasa n'abantu ba siriimu mulyoke mubajjeko omusaayi mukakase nti yabadde alina siriimu bwe yeegasse n'atamulina ono teyamukutte. Ekyokubiri mbunna empisa eno mpozi nga mugamba kubanga kino kyekiri realistic ti empisa eno esobola okukolera mu katale kayo gyeraga lwaki nkulu nnyo nti esobola okukolera abaagalana ng'omwali yafunye akawuka ng'omulala atakalya ne basigala bombi kati gwe ali ku vidiyo yange nkozesa common sense osebera tutegeera nti bbaawo yalwadde siriimu n'osigala nga okyebaka naye kyere tubuuza kibuuzo naawe kyeddemu ng'oli awo olina omukwano mungi nnyo ne mukwano gwo mubadde bafumbo afunye siriimu n'otegeera nti alina siriimu singa otegeera nti alina siriimu osobola okusigala naye olw'okuba yeekuba empiso gweosobola ogitrustinga ekyo kimu. Ekyokubiri bw'eba empisa eno enaakola kitegeeza kapozi zino mwazitegeera dda nti kapa eno erina siriimu ne muzoogereza omwajje era eventual omwamanya nti gundi oyo bamukuba mpozi nga mulina omuntu nga ye mwamutegeera nti alina siriimu ne mumurikrutinga mu kimpukumpuku ne mumuwa empisa eno ne mumugamba genda eka
malayo emyezi 6 odde weguwerera omwaka olete mukyalawo nga tomugambye nti nafunye akawuka wabula genda okamusiige ne mumusindika agenda akamusiige mwe musobole okufuna testi zammwe kyovola mu America ababikola babula be babitestingirako ne babireetera abajega bemba mwetaaga okumanya results zino kamba bulire gwe mubuuza kyembadde mbagamba wali emabegako nti Museveni nga analeeta ebintu bifuuka acceptable institution z'eggwanga engeri gyafuuka president n'awamba buli kimu nga buli kintu yakifuula kya famire ye institution z'eggwanga yaziwamba kaakati mubeetaba mukola kino ye Makerere Kalangala Clinical Research Site bw'owulyako ekigambo Makerere omusirungu Obama anti Makerere ayagala nnyo omanya musajja oyo alina omutima omubi ayagala nnyo okukozesa ebintu ebirina erinnya liyasangawo nga balizimba dda talina institution gyagenda kuleka mu nsi eyo omusajja ayagala nnyo kati gwe bw'owulira ekigambo Makerere Kalangala Clinical Research ng'ogamba ateba n'abayivu abakugu badokita bakola ki badokita mbuuza ab'e Makerere bakola ki bwe bakola Minute Maid Makerere bakola Minute Maid be bayigiriza bajjajjaffe okusogola omubisi oguva mu gundi mu mbidde nabo bana science bakola Minute Maid akokunywa ke bayita Minute Maid mbone bakaguza Coca-Cola ka Minute Maid bakola Kira EV emotoka ya masajili assembled in Uganda assembled why don't you make kati Museveni byebyo ayagala nnyo okukozesa institutions eziri credible nga yagenda okujja mu butaagaliza bwe n'ekitimatima ekibi kyalina ng'oledde ezo institution muzikiririzaamu eggwanga agenda direka kutaka kudimwa kati abamu be yasooka okukozesa Makerere Kalangala Clinical biki abookubiri AMBS o Ambiso Masaka Clinical Research Site Kyotera Masaka Region endala MUJHU Mityana Research Site bebe yakozesa batandika okuwandiika abantu enaku mukuva mu mwaka gwa 2020 ne batandikira 2021 kakati August nga 2021 screening netandika zali naku z'omwezi nga 3 August screening netandika baba selectinga batya screening procedure yali considering abantu ekisooka nga bayingizaamu omwana wa myaka 16 years test zaletanga abantu emyaka 16 mpaka ku myaka 20 mwetano mbuuza gwe muna Uganda omanyi nze bwe twakolanga n'emirundi omugenzi mirundi mukama amumuze emirembe yaŋŋamba nti amateeka kiyumba kya Nabbubi amateeka okumanya kiyumba kya Nabbubi kikwata buwuka buto bwe kibanga omuntu akkirizibwa okwegadanga mu Uganda atandikira ku myaka 18 research y'Abamerika lwaki yatandikira ku 16 ne muli babi busajja mmwe muli bubi nnyo Kivanze siwa respect muntu wenare nze ne mu kika kyewaffe tulina obutakkaanya bungi n'abanzaala lwakuwagira enale tulina bye tutakkaanya akobenje nnyo ng'ekitiibwa ky'obuzadde kye kyasigala naye bino ebisigadde olw'okuba bawagira enale kambabuulireko basebo ne bannyabo ekiyumba kya Nabbubi kabeera katono ekiwuka ekinene bwe kigwamu kyo kiyitamu wabula ekiyumba kya Nabbubi n'obwa Nabbubi bwakyo kikwata buwuka butono ge mateeka ga Uganda amateeka ga Uganda gafaanana ekiyumba kya Nabbubi kikwata buwuka butono abanene tebagwamu kati wulira omunene America bwe yajja testinga yasaba abaana ba myaka 16 the test started with 16 years sigamba nti abaana abo baba tebetambya kwegadanga wabula you cannot condone it you cannot use it in a country that legally the consent age for someone to engage himself in adult things is 18 years but the test was starting at 16 years 16 oyo mwana osobola munnyonnyola nti test yene egenda kubeera bweti n'atanyumirwa sente za kulya paani kitegeeza abaana b'abannammwe be mwasiiga siriimu abo mmwe mwetaaga gavumenti n'ekiwuka singa Kyagulanyi si yabadde akulira gavumenti eno egenda okuddako kuba ye waakisa bwe mufuna omusajja alira ddiko nga nze ku City Square nkeera ku makya nenteekawo obutebe we munaatuula okunnyonnyola eggwanga n'akazindaalo ngula emizindaalo mpamba ejja bbala mu mubbi nenjitwala wali ku City Square nembagamba kasaji badde jammwe mwogerereko mubuulire eggwanga mu test bweti abaana mwabasootinganga mutya
abaana bano be basootinganga nga bakusootinganga already obadde tomira mpeke zi preventing siriimu kwegamanga first of all qualification yesooka olina emyaka 16 paka ku 25 abo si bantu bato already weetaba mu byokwegadanga atisti emirundi ebiri n'omusajja okumala emyezi 3 ate okwetaba mu byokwegadanga obadde toyina protection obadde okikola kyere nti ebyo nga kyebaagala nonto already nga toli ku ddagala lya siriimu nga toli ku ddagala litangira kawuka ka siriimu lyonna lyobadde omira nga wakola HIV test emyezi 3 egiyise kakati ng'oli HIV negative kakati ng'ensigo zo kidini namu bulungi kidini okubeera ennamu obulungi kitegeeza ki nti eddagala lino liteekwa okuba nga lirina side effect ku gundi nga toli wa lubuto not pregnant at very fast screening nga toli lubuto wano we basookera okuscreeninga kitegeeza osobola okuba n'olubuto wakati awo osobola okuba nalwo stage 3 nga bachekinga olwe bafunira abakazi abawera akanana stage stage 1 yali ya screening stage 2 yali ya full trial abakazi kakaga mu 7 ne bachekingibwa omulundi ogwokubiri ne bayita we bamala okuyita ne batandika bakuba eddagala nga abamu babawe ebiri fake abalala babawe ebyadala babawe eri fake bamala ebyaddala kakati jojjo juzi wano ne bachekinga irwa chimbiddamu mutekwa kuba mbitegedde lwakinzira mu biri ebisigadde kati katukubire ku badokita bano mu ngalo mubakubireko badokita bano mu ngalo olw'okuba nti badokita bano babadde b'amaanyi mu kusobola okukola ki mu kusobola okugira bwe kasita olaba ng'ekintu kirimu omuntu nga si munyankole ng'omanya bwe kasita olaba nti abantu ababirimu si banyankole ng'omanya basebo ne bannyabo eddagala lino lyatuuka dde Swaziland mu bwakabaka bw'e Swatini kabaka waayo oyo mumumanyi ayagala ennyo abakazi mumumanyi abeera n'embeerera ye yabikkiriza dda bino ebidagala baabitwalayo mu Desemba wa 2025 Kenya nayo yabikkiriza Lesotho Nigeria Zambia Zimbabwe saako kati testi bali basooka ne babikkiriza wabula testi entuufu zakoleddwa South Africa ne Uganda be bakkiriza abantu baabwe obagezeserezaako ng'embizi kakati embizi ntegeeza guinea pig zino za muzimanyi kakati abantu bano mubebazeeko nnyo olw'okubeera banasayansi ba Museveni abaleese ekiyiso Dr. Flavia Matovu Kiweewa muba bamuyitaani role yali national principal investigator ye yakuliramu ayononno gwolaba alina masters era nayo yagijja Makerere master in public health and epidemiology from London School of Hygiene and Tropical Medicine a PhD in public health mbibabuulira byonna osobola okusalawo nti aba PhD be babisazeewo era mu bulungi kangende mbikole ki ayina emyaka 15 ku 2 nga jagu bonna mbibabuulira si mu bubi mbibabuulira byonna nawe gwe mbyogeddeko bwonkyawa bw'oba tewabibadde muvaayo nnyonnyola abantu Dr. Flavia Matovu Kiweewa tell the people did you seriously know which drugs were administered to who? You didn't know. Company yagala okutunda eddagala eyali bakozesa ne bawa ne doze ez'obwerere okufuula bannayuganda gwe dokita wali ekubyeko oba gwe tokyegaddaami wali ekubye mumbuulire basebo ne bannyabo Dr. Geoffrey Kigozi mukubire ku bugalo kasita owuliranga Abaganda ng'omanya Museveni awo mu biseera by'abanyankole banne eby'omu maaso tayagala mu sitoole Museveni buli avenue yonna eyokuwamba ba boligini bakasangwawo atekewo ba foreigner agikoze abadde mulungi era omusajja oyo bwafanga abanyankole ne mutamukola mu kibumbe mujja kuba mulyaza amanyiza ntegeeza sitegeeza abanyankole abafu ab'omu Uganda ntegeeza abaava gye baava ne mwerimbika mu ggwanga ly'Abaganda baffe omusajja oyo bw'anaafa mulina omukolamu akabumbe kubanga ye buli kyawulira nti kibi ekika kye nga kivaamu nga kidduka kyawulira ekiyita gwe genda onoonya ani awozesa omusango olwedde ogufaanana n'omusale singa omusango gwadde gunoonyerezaako gwa butujju eyali gubaddemu kakati guno ogwa Christopher Onyumu nga bantu be baamwekwatira Matovu ye yamukwata kakati kawuka Matovu ye yakwata ani Onyumu Matovu si asikali yali owa kyaki
gwegenda onoonya olabe balooya abaloopa omusango bonna bawesitaana abavunula abaasooka twamala bakuba ne baleeta abaganda ng'oli oluvunula bwe bamugamba nti abaana omufaraso byebyo bwatyo bwakola kasita akantu konna kabanga kanaayita nga k'abantu akalaba olwedde kino dani diiru awo bakikakye be bakatuulamu bwatyo musajja oyo musosoze abeerawo n'atuyigiriza Museveni takyalina ffe kyayigiriza generation yaffe nze simanyi oba bwe namukyawa bwe mwamukyawa simwagala omusajja oyo si mu bubi naye akigwanira mumpulirize Dokita Geoffrey Kigozi Dokita Noah Kiwanuka Dokita Alexander Kintu mumpulidde kambaddemu from descending orders from ascending order omukuba ko-author kitegeeza nti research bwe bamaze ogikola ne bafulumya findings kuba abaddewo okufulumya findings bannayuganda nabo bataddeko omukono badokita bye mwataddeko omukono mwabibaddemu ddala mwabibaddemu the co-authors who are saying that this drug is 100% effective co-authors you co-authored something you don't know because according to research mpozi nga mutulimba nga mwali mumanyi kye mukola naye according to test zino bwe zakolebwa it was a double blinded kitegeeza mwababikola ne bali bwe mwali mubikolako mwenna temwamanya kituufu results yazifulumya ina nnyini ddagala kalikola yennyini kakati you co-author a report when you are not in those labs in the United States of America you were not there why are you co-authoring something you are not sure moku providing abaana bano ne mubaleeta nga tebalina siriimu mba testing oba tebalina mbuto ne muselectinga oba ne musasula n'okusasula akasente ke mwabadde mubasasulamu kye kibateesa emikono gyammwe tulina bano they are PhD holders nze mbaza lawa PhD holders Ugandans olaba ne bajjajjaffe bayiiya ekikakala ne bayiiya akaso ne bayiiya akasaakaganda ne bayiiya effumu ne bayiiya engabo kati abayivu baakuno kati oli awo ndoza obusungu bukwata ogamba gwe wayiiya ki mwe mwasoma ffe tuli za gavumenti bye tutasobola tubyeteeka mwe mwasoma mutubuulire mutugasiriza PhD ezisinga sinamwezisa temuzesasula nazisasulira zisasula ku sente zamu w'omusolo naye omufumbi w'emmere mu Kaleerwe is more important than a PhD holder in Uganda. Omufumbi w'emmere atuwola, omufumbi w'emmere atukuuma kuba emmere ye tebaamu butwa okusinga osobola kati abasajja abalina ennyumba mu maka gaabwe asobola okukomawo ewaka okumala emyezi 3 ng'alya olw'okuba nti ewaka ye n'omukazi bayomba atya nti engeri gye yazza ku mukazi we onajjamuwa obutwa abafumbi b'emmere mu butale bw'omu Uganda bali more important mu bulamu bw'abannayuganda they save more lives than PhD holders in Makerere they save more lives basikali they save more lives in Uganda than decorated soldiers. Bibere kuba bibere yo kubusozi byazimba Kampala yona bya mumalawo. Mu Uganda mulimu ba general nga tawuliranga na kumundu nyanga zivuga omulundi gumu. Naye nga bamu decorating olwokuba yawase wa M7. These small people be munyoma they save more lives. They are much respected than these so-called doctors. Kati mbuza gwe Dr. Alexander Kintu, nawe mama Dr. Godfrey Kigozi, nawe mchala Flavia Matovu Chiwewa, Sako bakama ono ye mukama wamwe Flavia Chiwewa, Geoffrey Kigozi Noah Kiwanuka, Alexander Kintu, mwe you co-author a report. Kati muwulire a company yakola bino bidulaga je bayita gisimanya grade sciences oba giridi oba gairidi science bwe yamaze okukola test negamba mbuzikola nefuna yaba kuba ebicupuli mu ddagala lyayo si bicupuli abakolayo sample eziri cheaper mumpulidde bulungi bwe bamaze okukolera test ku baana bamwe ne bategeera nti nno kaakati tuyingidde akatale company yakola netundako rights ezimu kubanga eddagala okulikola lya bbeeyi nnyo mumpulira bulungi salawo balikube nga mbikubuulidde eddagala lino n'okulifunako obufunye ddoozi lya bbeeyi nnyo kakati kampuni yalikola ey'Abamerika bwe yamaze okukola zi testing ku ddagala nefunayo beeguzaako rights bakoleyo erya layisi
kati abakoze erya layisi bannange lena kapaviru ayina be yawadde layisinsi bakoleyo erya layisi. Dr. Jenny Rusa Achenge, mukyala Diana Atwine, State House Doctors, Dr. Kintu, Dr. Flavia Mutunnyonnyole, eriri mu Uganda ani yalikoze. Lyeri origine eryo mu America oba lyerino be yawadde rights okola ebicupuli. Tulabye namu. Tebula nti mweyita abalokole. Enkwe zigenda obbokya mu ggulu mba malayika batandika dozisenya. Gwe munansa alaba programu yange genda wekuume siriimu obutamufuna kendeeza ku bwenzi weekengere togezaako ne weesiga ka gavumenti k'omusajja oyo omutemu tewali ku bonna abo betewesiga. Ekisooka ne gavumenti yennyini etali legitimenti ng'eyagala n'okutta abantu n'abatalina misango tebasonyiwa. Wulira singa badde bafaayo ku bulamu tebaalikoze kinene nnyo ate kutta bali wabweru batakwatibwanga siriimu. Bw'olaba gavumenti ng'efuba nnyo nnyo ette gwesanza ayambadde akakofiira ka nuupu efuba nnyo nnyo ayogedde emuyigge emuweereze n'abagenda omuwa obutwa yeeyo gavumenti gy'osobola okutrustinga nti kati empiso ya siriimu ntuufu. Ekyo kiri politiko. Naye ekyokubiri mumbuulire bannasayansi abali mu Uganda mulimu abaayiiya eddagala. Nze nyina abakazi bemmanyi bwe nagenda eyo mu bakazi abo bayita abakooki waliwo omusajja gwe nalaba ng'oli omusajja kafulu asengula ebizimba sibalimba. Omusajja oli mu baali bamuzaala n'ekitone erinnya lye sijja ddyogera muyinza okugamba nti oba mukubira kalango erinnya lye sijja ddogera mbunga olina ekizimba kikuzimbye munda nga bagenda kulongoosa bakusale munda nga prosidi eyo nnene asobola okuyambako takiwonya wabula akijjawo ekiri ne kitambula ne kikwata we basobola okusala wabweru. Abafirika gye bali bw'obanga okkiriza ng'era wali owuliddeko ng'era walabako towakana nga walaba ku musajja ayunga enkoko nga gwe wamenyesa ebibye emmotoka yakutomedde n'amenya akakoko bw'ati naga agenda eka nga buli ssaawa ze yakugamba okuyunga owulira amagumba nga gatambula nga takutteeko. Afirika erimu abawonya naye mumanyi ebizezengere enkwezenge amawugulu agakwata obuyinza mu Uganda tebasobola kulisaakinga ku ebyo ebyaffe already ebiri proven ne bateekawo ne fund nti twagala tulaba omusajja ono buli muntu amenyeka oba alemeredde abantu mu muntu alekawo wa musawo gundi under the supervision of the DHO district health officer mu district bweti omuntu ajjanjaba abantu amagumba nga tabakutteeko twagala DHO tukolere report kituufu omusajja yawona bamujjanjaba bakusindika mu kisiikirize ewuwo ng'omusajja yakwatako omulundi ogwo n'akusindika mu kisiikirize ogende nga muti ewo tebaddamu kuleeta. Abasajja abo bajjanjabanga abantu olw'okuba edda tewaaliwo nga transport okusinga omuntu omuteeka ku kagaali n'ajja nga bamumenye ne bamukubaggula ku kagaali n'akomawo nga ne we baayunze eggulu wazeemu ne wamenyeka. Katonda yabawa akuyungira waka ng'ayunga kakoko wano akakoko we kaggwera ne kaddamu ne katambula naawe oba otambudde. Ebyo Museveni tabyagala. Ayagala bano asooke ab'ekika kye n'abasigadde balye ku ssente. Lwaki nga bwe mukkiriza simanya gairiidi sciences lwaki abaffe abaliwo nalaba omusajja nze kambabulire bagambye kino kyengamba sirimba ng'omusajja asengula ekizimba nga kiri munda ne kifulumirayo kungulu. Edda abantu balwalanga entunuka nga baloga ettalo kye bayita ettalo ne guzimba oli n'agenda n'afuna ebitaka n'abisiiga ku gundi ng'one bw'otambula n'ogenda bagambako n'okugambako eyo embaffe e Masaka nti bwe bakkuba ettalo n'ogenda mu ddwaliro ne balikuba empisa ofa. Naye nga waliyo omusajja akwata ku ttalo n'alisiiga ati ne liwona naye nga be batutte mu ddwaliro bonna be bakubye empiso bafiirawo. These people cannot research on our own things but they find pride in signing on reports that have been written by whites. Nerabu gye babiwandiikidde nga tamanyiiyo wabula ebyo with authority asobola n'okukusibanga omugambye si bituufu. Asobola n'ogenda ne bakutwala mu nkomera olw'okuba wakajiza lipooti gye baakoze. But Africa kasatu afuna abasajja ekikula kye. Once Africans started behaving like white, once Africans started having leaders of such a quality, once Africans started having presidents who are interested in money, that's how things went. We went astray. Buli kimu kyafa. So how do you tell me that a full government
musobola okuteeka omukono ku kintu musimanya double blinded nammwe temwategede wabula nalaba General Achenge ng'akutte ekiyiso injection ekiyiso kyali kinene bwekiti balonkinga ekiyiso bakuba ekiyiso naye nga naye biba testinze muzungu ye yamugambye mbubikola kamufe temukwata ka government ka Museveni ako ne mulowooza nti omusajja oyo alina kyasobola okukola ekyagaliza ensi Uganda yafuna project ye n'ekikakye bagiriddemu ekimala bagifunye naye tebakkuta bwe nsukka wano mba neeryazaamaanyiza nammwe mbamba lyazaamanyiza basebo ne banyabo kambeere nga mbasiibula naye mutrustinga enkola eyaffe muddeeyo mu bakazi abo ab'ekkookya abo bali ku 0750 omuntu akunogera emiti mulaba ebyo ebiweke bibakola mulaba ebyo ebiyiso bye musinza ne muteekako n'eddiini munze ndi musiraamu nnyo sigenda kunoga ddagala lya muttali ebyo byonna ebiweke biraba abazungu babinoga wano mu Africa ne bajja ne babitwala ne babitestinga against diseases ate bamala binoga mu Africa nga bafunanga bano nga babikomyawo nga ate babitukuba nga bo bafunamu doozi mulaba abantu kutema bitittiriri nga babitwala babitikka ku nnyonyi basenawo akataka bwe bati simanya ate kakati olugave luwonya kino ate ennuuni ewonya kino ebyo byonna babijjawa waffe ennuuni eva mu Lake Victoria bwegende China simanya ewonya ki buno bwonna simanya bu black stone obunywamu edda eyo twaberanga mu Kigenda Luzaali brother Musisima Serino yaberanga nezi black stone obusota nga gukulumira e Naluzaali ne basalawo obusale ne bakuteekawo ka black stone ne kanywamu obugundi obwo bwonna obuntu obwo bwayizizibwa mu Africa tewaliyo black stone naye noolaba mwembulesinge enzijanjaba eyaffe ne gwe bakubye ne bagobalongoosereza eyindi yafa eddagala abayindi be balikola bachina be balikola abaali badde batukolera eyaffe baali badde buli omu mu society buli omu yali badde mu society naye kati raba quality of leaders betulina